Yes, makasiaka tugera kuba twolekera ekyatulesiaka bungezi kolwaliro ate nga nagamba isura bayo boy vije junior nga bulijjo twabategeezezza nti tubagamba mu lockdown tetugenda kuteesa nga bagamba Green Apple Entertainment nabo bakutusiako sema gye twolekedde kuno kuna kwanjula ate nga muno wachi agenda maaso n'okubanga akikwasaganya Smile Movie Center ogamba kironi ebusabalo ogamba ki kagwa shaka mpozi ng'ogasseko n'eddiini komwawe bwayisa Ndumatiki ogamba ki kabulaza mukasiaka no nga bagamba jina setreba bakutusiako sema gye twolekedde akawungezi kolwaliro kuno kuna kwanjula tugenda kuba twolekera ka romantic drama kagenda kubeera simple naye nga kasufu nnyo kamala era nga bagamba nti muno waaki ng'ogasseko ne video gyo bakutusiako sema gye twolekedde ne bajja bagamba Genesis Productions bakutusiako sema gye tugenda okwekaanya njagala olabe eruda nga bagamba Gatlin Green yagenda okulembera abazanyi akawungezi kolwaliro gambye twolekedde ka simple romantic drama nga bagamba Wilson James naye mwali kagenda kubeera ka family movie ne baga Brian Green ne Cooper Green be bayiye nguliko jona uli amusema gye twolekedde wabula Kelly Jesweya n'akwasaganya visual effects zone kanya nga bagamba Jason Bonski yakagatagata yakawadde standard era nga bagamba Ren Ivy nabira producers ya wasema gye twolekedde kuno kuna kwanjula kasema kano kagenda tulaga ebise ebisinga abantu tusikana tutya naddala abantu ababeera mu nsonga ezikwagana omuhaba tusikana tutya era biki bye tuyitamu okusobola okugezaako okubanga omukwano gwaffe gufuuka mwesigwa ne tusobola okuwangaala nga weetuli ne tutandikawo n'okubanga tuteekawo ezzadde oba tuzaala ku baana tuba tuyise mbingi era tuba tuvuddewa nga bagamba Wendy Green omu ku bateekamu ensimbi James Austin ng'ogasseko ne Wendy Green be baali bannyini olugero lwa sema gye twolekedde nga bagamba Wilson James yawandiika olugero lwe tugenda okwekaanya bagezaako okulaga ennyumba Jennifer Hook ye Dr. Okotika ennyumba gye bakulaga kasolengera muto yezo kiba kitegeeza nti mulimu ezzadde kasema ketolege bakayise Mason Heights ketwolekedde kuno kona kwanjula. Come on, Polly. Wamasoko gye gwe onayita no Paulo muno gyatugende. Time out, I'm all ready to go. Nze maze okweteekateeka ni mwetegefu tugende. I told you I would let you know when it was. Nagambye akasita bwe kanaba katuuse nja kutegeeza tugende. I know. I just want to go now. Njagala genda kati. Great things come with patience. Bagamba nti ebintu ebisufu bijja na bugumiikiriza. Go play. I will So kati kwati kubo genda ozanye nze nja kuyita akugambe ke kasiya gyatugende. stay. Osegeera. Fine, but Yamugamba kimu fine. fast. Naye byonna byokola bikole mu nnambiro kwanze munaye njagala tugende. Kali omutwe yakwate kubona gyeruda n'asooka atunulira muro Pretty, like a little olabika bulungi dda mbutuufu olinga but omumbejja naye missing. kiki kyobulako Aha! nkitegedde Every princess needs. bagamba nti buli mumbejja aba yeetaaga tiara yeetaagako engule najja anoonye gyamusaako oli yadduka misinde siryaku nyambaza bye sitegeera yayita mise gwe ssebo gwenyambaza atola gyewa alina gye yatuukira eno erudda bw'atuukayo nkusanje alina bye yali aguddeko ndowooza n'abitankulatankuula omuto agenda okuza amaaso waliyo engeri y'ebakashe zaali ziwererako ddala nga kyebikeno gye baali baziterese ozibere okubeera nga Should I open one? olowooza mbikulekemu tulabe ki ekiri mu bakasha zino yakwata ekubo n'ajjayo emu n'atula ebbali bulungi nnyo muto n'akwata ekubo ayiseemu amaaso alabe agenda okuza amaaso mu bakasha mwalimu engeri y'ebankaluwa n'agijjamu lindako kati atandika osoma ebankaluwa byasoma bye batulaga gwe nagambye engoye zo zitwaleyo ng'obudde bukyali. You know, if the place is closed, you're just gonna have to. Kali akafo kagenda kubeera kagali kibasegeza conditions ogenda genda oli mwanda weya nandiyagadde omulaba mwanda weya lindako awo sandi etaaza okusira nti mwannyinaze Grow up. kula naawe Girls who would love to see abawala bangi bayinza okwagala okundaba nga nyambadde ndaweya you. I would, didn't I? I just don't understand why you. naye sikitegeera lwaki olinda akadde nga kawedde onoolyoka weetika engoye ozitwaleyo bazooze onono nnyina tofaayo maama kigenda kubeera oke Okay. yakwata ekubo n'ayitamu njagala weekaanye
I am so glad I only had one of ndi musanyufu kubanga nazaala omulenzi omu yekka alina abaana babiri mulenzi n'omuwala bye tulaba erudda akato kabisoma mu bankaluwa looli yakwate kuba gyasobola osiikana Dobby yayitawo misinde kyokka nokirabika bagenda kuggalawo yamusiikana ggalawo why Just take this last one before you go. ngenda kusaba sooka oteekewo zino engoye bifo nga tonaba nigo lwaki engoye oziretanga kikeerezi Now, where's the fun in that? Tell you what, if you take this, bw'ozikwata pockets with you. tugenda kukebera ensawo akasente tukona ke tunaba tujjemu tugenda kagabana See what manyi abasajja ebiseera ebisinga baleka sente mu mpali ate enkola ku nsi ya Katonda teri mukazi ewaka akebera mu mpali see najjamu akasente n'akagamba muno obusentesente bu 15 20 $4.37. I'm omukazi asobola okuŋŋaanya engoye ezo zonna najjamu emitwalo ng'ena I heard- nina atagigamba nti nagijjamu mu mpale Oh no. Keep the change. I'll take the chicken. ono yamugamba tewali tabu kale I'll have these for you. akasente kasigaze kananka kewasayinizeko kankasigaze I'd hold on to that if I were you. I'll frame it. wandibadde okwata akapapula ako n'okasigaza lodi muntu wakubanga kwegamba muntu wakuzanya sinema yakwate kubona jerudda mukasowa abeeko byagula nasooka yebuuza ntandise naki yakwata erudda zibadde ziri busa waliwo kannakyaka akwate kuboneka yingira munda mukananka bwe yali kalinga ka supermarket convenient store kannakyaka akwate kuboneka yingira kaali kabalagavu butuufu n'anoonya ne bwakatandika ne bimuggwako kamulengedde bwe kajja ne kamutunako ne yebulankanya Hello? ogamba otya ssebo Anyone there? waaye gwe ssebo ŋŋamba ggwe I don't bite. siruma gyebaleko nnyabo I'm sorry, I didn't mean to stare or anything. ononsonyiwa siitegeezeza kwagala kutunuulira naye kinkwatiddeyo twali tusiikanyeko I don't know, mister. I kind of can't. simanyi oba twali tusiikanye kubanga naye sobola kwetegereza eno gyendi ok eyo layini jasi bulayini So, bakwateko ne basiikana wano eno It's okay. kiriyoko etofaayo I mean, I don't think we've met before. yagamba si kiwa twali tusiikanyeko I'm Briley. nze bamuta Blayli so kati And you are? mbadde nsuubira ogenda kweyanjula nze I'm Cody. nze bampita Kodi ge manya gange Nice to meet you. kirungi okusiikana mwami Kodi I hope I see you around. ndowooza tujja kuddamu tulabagane kagenda nno Blayli There's like a bunch of us hanging out at the pool later, manyizi ne baseera bange tugenda kubeera wali kapuulu too. Because I may not even go. so kati mbadde ngenda kusaabwe kiba kisobokawo oba tuyagala oyinza obutajja naye kiryoke Yeah, yagamba kali I'll go. tewali tabu nja kujja ku puulu Okay, well, Kali. I'll see you then. ndowooza tunaalabagana ku puulu ye mpozi nfulumirawa musawo tamanyikuwa bulungi manda yafuna kyayungayungawo awo mangu Okay, well, I'm. kali yakwati kubona gyasooka ayitiramu nnyina ng'ogasseko ne mwannyina Girl, ofunye gaalwe talk to her. Yes, I talked to her. oyogedde naye kono oyogedde naye Pool party later. ne muyita ku puulu pate Pool party. nga sigimanyiiko Party too. nange sigimanyiiko nandyagadde okujja I didn't tell you about it. maama syagambye ku puulu pate lwa nsonga puulu pate yo teriiyo It was the first thing I could think of. But bwe mbadde njogera ne nakyaki ekintu kyesobodde osooka okulowoozaako no, I can't take nzije her on a date. asisobola kutwala sisa wange ku deeti Sound like a date to me. nze tenaba kulikika nga deeti wama A maama couple hours. I have a party to plan. kale mu ssaawa ntono kangene nsooka enteeketeeke pate wayi Don't propose on the first date. ngenda kusaba tomusaba obufumbo ku deeti esooka Don't leave your flip flops at the pool, ate sapatu tozirekaayo don't leave your tawulo togirekaayo n'essimu togirekaayo ku puulu Yeah, right. amaze obifuna bibino mbiyina Cody. kodi Thank you for getting any. olabika olina kyeweerabidde What? ekyakyate akadde kanjigwako laba bwogenzi onoowugira mu mpale empanvu mpozi Jesse. jesi sooko gye kati ku paali jjukira pate teriwo kati alina okuyita mu baseya I'm allergic to pool. okimanyi nze ndi alagika eri pulwota Come. bulaza jangu Sorry, man. nonsonyiwa bulaza Carry- nze ngenda kubeera kalyoke ne maama maama yagambye goyinza okuba omukisa wange nenfuuka omuyimbi katonda wange Felix, Oh, hey, Cody. come to my pool party. yangu ku pulupate yange ali desperate atandise nosaba emyaka 8 ono yamugaa nyina osoma munnange Unbelievable. bwe tuviira mu lockdown tugenda mu bigezo kati teyajjayo ku puulu yekka Discovered at freaking Clubhouse Karaoke. Unbelievable. bonna abaseya abesebo bamuvuddemu olwaliro agenda okuzza amaaso laba nabali ku puulu waliyo bakyamukaddiya mugamba ki
aya nakyala natolowooza tazze owaaye pate erinkayi Well, you know me. omanyi Love a great party. paati There never really was a party. esigeza tewabadde pate Not exactly. si bwe kiri I did try to plan one though. ngezezaako giteekateeka Apparently attending a last-minute pool party. naye teri abadde ayagala kujja ku pool party ku dakiika esembayo olulira ate balina pulogulaamu zaabwe I see, so you were trying to esigeza abadde oyagala kunkyamula mu kino bukoseera nadde njagala kusika eriyo get an A for effort. I mean, ekinyonyi kya byonna ofuna ogezezaako so what are we gonna do? katugenda kukola ki tugayingiremu kuyingiramu sandiganyi naye mulimu bakyamukaddiya tobalengera nogasobola nga mulimu bakyamukaddiya Yeah, walk is good. bituuse tugende tutambule mu kifo ky'okkuba amazzi bakwata ekkubo ne bavaayo mu kaseera kano bajja Like, why are you out here? kati sooka omulira mbutuufu gwe kikyokola wano I'm an actor. nze ni muzannyi wa sinema I moved here 4 years ago with my mom and my little sister. yajja wano myaka ene giyise emabega ne maama we ng'ogasseko ne mwannyina Stayed. baali bakubeerawo kaseera kano naye ne basalawo basigale We didn't really have anywhere else to go, so kituufu kiri twali tetulina waakudda Wow, ee that's crazy. kyekyo nga kiri crazy Been in anything I've seen? olina kye wali ozannya ekyemanyi well, you recognize me as the young oyinza okuba wandabako yaliko mu kalango pretzel commercial franchise. I knew that by the way feesi ngirabe nga nambutuufu eri familia pretzel, like Mr. Matzel's pretzel. mbu presto like Mr. Master Presto katodage Okay, but what is actually a spetzel? Because steso kitegeeza kubanga ekyo kyannema okutegeera You don't want to know. kisingako n'otakimanya What about you? ate gwe sooka ombulire kikyogera maaso n'okola I'm sure you're an actress. nkakasa olabika oli actress kweyo feesi eragirawo I'm an actress. yes ndi actress That's why I was here this week. era kyekyabadde kindeese weekend Did you read for this musical show? waliwo musical show gy'abadde ateekeddwa ogendako Up hiring the leads. naye ate kyewunyisa okubanga basazeewo ku paati gye nabadde nteekeddwa okuzannya liidi ayina omulongo baataddewo nakato Yeah. Eh. It's actually my first passion. I mean, manyi okuyimba acting, but kuyimba yali passion ye esooka singing. yagala nnyo okuyimba ne acting yajaga naye ayisinga kwagala kuyimba My passions at once. soka nabadde ensula nti oba osanga bwe najja eno ngenda kuba nkwasaganya passion zange oba okuba ejjinja ebinyonyi biri n'ejjinja limu musical show ngenda kuba nnyimba ate nga bwe nkola ne acting Maybe you will. kati sirifuna mukisa kulyako ng'oyimbako noba osanga olifuna naye sooka ojje tugende wali yawalampa unagamba katonda wange uno ngaate mulalu Just stand there. Come on. toyimirira buyimirizi naawe jangu uno gwe gugenda osooka owalampa ebisyakate kali sooka awalampya edda kali wansi yajja kyava asooka akatunuulira bambi kawala kali simple ate tekabowa Okay, come on. jangu otuule wano naawe manyi mulimu omuntu gw'osiikana olunaku olusooka n'akuboyerawo Just love the feeling of sand between my toes. manyi njagala nnyo owulira omusenyu nga guli wakati mu bigere byange Love the ocean, mbugere all of it. the beaches in New York are nothing like the ones out here. yagamba biiki z'omu New York teziringa zaawana eno It's only like 20 minutes away, right? biiki tuvugirawo eddakiika bbiri nga tugenda ku biiki ey'amaanyi I was only here for a few days, and my dad hates the beach. tubadde twakajja wano ennaku ntono ate mange kitange tayagala bya biiki And I'm leaving to go back home. era abazadde bange badde supportive mu kwagala pasuwinga kalya yange naye ate ekyewunyisa tugenda nkya tuddayo enkya Be back. munadaddi Definitely no. tuyinza obutadda Super supportive of the whole acting. lwansonga abazadde bange bali just super supportive mu acting so kati baadde bazero nga balowooza nti oba osanga eno ejja okubeera opportunity ne kati biganyi For them to take off work, and then for me not even to be able to audition. mazima kyabadde kikulu nnyo okubanga bafa ku mirimu gyabwe ate n'enzijeno nesobola nafuna audition But acting, naye is that your only passion? Or sooka omuli acting kyekintu ky'osinga okwagala kyokuba waliyo ekirala No, not really. sinaayo kirala I mean, I like to write. sigaana njagala nnyo okuwandiika It's just for me to get my thoughts out. ebiseera bisinga siwandiika kwagala fulumya butabo oba kwandika sinema jasi fulumya thoughts zange neziteeka ku lupapula Especially not. nezibeera ku hard copy Okay, how about this? lwaki tetukikola bwe tuti You bwe naaba ŋŋenze to write to me while ngenda kusaba ompandiikirenga I nange sing a song for you. When bwe ndiba nfunye akadde ndikuyimbirayo akayimba Yeah. okakasa nti ye They're so romantic. omanyi ebbaluwa ezo zinsanyusa naddala ez'omuhabati nga mpandiike Okay.
yamugamba kali Okay, but eyo diiru naye I think it's only fair kijja kubeera fair to sing me a song. ogenda kunyimbira kati gwe Right now? katikati yes katikati you are- kuba siira gye ngenda kujja Okay. kale yasooka n'abirowooza yakwateko batandika okukokeramu waawe lwoli agewuliza nga kalina eddoboozi essufu kamala katonda wange mukola ki temukkirizibwa kutuula eyo nammwe bakwateko ne bafubutuka emisinde lwoli yadda mu butuufu kino sikirabangako maama la hawula wala quwata nali simanyi nti waliyo omuntu asobola okunnyika omutima bw'atyo Party. kiki Mom, maama official. I'm gonna marry that. ekituufu kiriiti kano ngenda kakuba embaga ha I'm happy for you. ndi musanyufu okubanga okaagadde gwe ssebo Where is your towel? sooka omuli etawulo ogireseewa la tejuyira nakyo yalina opaakinga kuba munaye alina okwata ekuba ogenda enkeera waalwo kyali kyamulese eno kyali kiganye Okay, Dad, I'm coming. bazadde be bamugamba nti wandibadde oteekateeka yangwa tulina okgenda obudde buweddeyo koye kale taata mbadde ne mukusiba wane eno mpolampola mangu maliza okusiba n'akwata ekuba fuluma asobole okweyongerayo kali aba agenda okuzza amaaso Braille nga kyebeka Rodi yawandiise first letter ye bankaluwa esookera ddala yagikawandikidde nekatuukako waawawa kawulira essanyu bambi kwekwata ekuba keyongereyo omuntu omunna ali mu bbaluwa zino azisoma eyo n'asooka agizzaayo Holly out lately? owaaye gw'oliwa I'll do it in a minute. bamugamba oli asooka amutwala asale ezike Pawulo Muroko ngenda kikolako Fine. fayini kale kankikoleko Oh, Grandma. nzija jjajja Let's go, Polly. gwe ssebo gyantugenda osala ezike muyita agenda asala ezike baluwa no zimunyumidde n'asooka afulumayo n'endala Lift your dress up before you go. osika n'ekiteteyi ng'ogenda osala ezike baaba n'akwata ekubo n'ayitawo n'atuula erudda yajja asooka asome mwene ebbaluwa endala gye yali afunye kali ebbaluwa endala baali bamaze ebbanga nga tebalabagana wabula kanakya ne katuuka ekiseera ne kajja kamukyalireko eno gye yali mu Los Angeles kava ku saidi omu New York Hey, genda okuzza amaaso nga katuuse owaaye it's so good to see you. nga nsanyuse okulaba munnange Without the bangs. How are you? oli otya Like, Well, I'm good. I'm better now. oli otya kono ndi oke Seats on the plane. sikitegeera ennyonyi entebe oba bazikendeeza oba gwagezi never mind. tofaayo kireka ekyo All right. musaba atuule munda You've got me all to yourself this week. wiiki eno ndi naawe soka tugenda kukola ki nakwata ekubo n'asimbula eggaali vuga emmotoka ya bbeeyi Nice car. emmotoka ya bbeeyi nsufu nnungi Uh-huh. One of those I'm in a big... wagijja mu sinema kono munaye bw'okola sinema eyakabi batandika okuwaawaayo ku bintu Like how you got that big movie. kati sooka ombolere I tell someone. ngeri gye wafunamu sinema eyo ey'amaanyi Crazy. manye ebbaluwa tosobola bitotola bulungi kati yamwanikiranga ebbaluwa ng'amutegeeza wa waatuuse Getting everything, Rodi yali aprogessinga you know? yatuuka ekiseera sebo ne bamufunira sinema ey'amaanyi okamala high budget Your face is all over New York. okimanyi feesi yejjudde mu New York Sandwich without seeing your bill. sisobola kukwatako ogenda gula sandwich ne sikulaba ku billboard Was everybody nice? sooka omuli we baakutwalayo omulundi ogwasooka buli omu yali oke Was supposed to be your love interest. Was she sweet? gw'olina okuzannya naye yali switi yali oke Yes, everyone was super nice. But kituufu buli omu yenna yali super nice really nice, you know? Like, tetuganyi naye ate engeri gye baali bampisaamu yali ndala I didn't like that. I mean, engeri gye nali superstar amazingly talented actor and devastating. baali basitwala ndi ndi talented actor Pour my own cup of coffee. ndi musajja mbalagavu kwegamba Yeah, eh it's everything that I hoped for. buli kimu kyonna kyasobola ogezaako kubeera ekikwaku I felt more at home there than I have anywhere in like a really long time. era ng'agamba nti bwe yatuuka ku seti yawuliranga ddala mu butuufu ali waka bwe yatuuka ku seti bw'ati yawulira nga ali waka Beach, Cody, oh my god! yasooka n'amuvuga n'amuleeta ku biiki kuba ku mulundi gwe tekaasobola kufuna mukisa kujja ku biiki genda okuzza amaaso waawe Cody, oh my gosh, you're just... kodi gwe kino kyonkoledde tokimanyi ngenda kubeera musefu obulamu bwange bwonna obusigalidde kundeesyeko eno ku biiki yatuuka ebbali are you for real gwe gyatugende n'akwata ekubo n'ayitawo naye badduka misinde
era bwe batyo ne boolekera. Wow. Lwe kaasembayo okujja wano eno tekaafuna mukisa kujja ku beach ate nga bambi kaali kaagala okutambulirako ku beach. Omuze okumusamba katofaali. Thank you. Weebalama. Thank you. Baakola buli kimu kyonna ate Rodi yali afunyewo ne ku busente. Rodi yalina sinema gye yali azannyanga y'amaanyi. So So beautiful. okimanyi nti wano kibalagavu kamala. I mean, I wish I could just capture this moment and live in it forever. Singa mbadde nsobola okapityalinga moment eno n'embeera naye obulamu bwange bwonna obusigalidde This. nga ndi bubeezi bwenti. Osyegeera Yeah, I could do that. yomugamba yakakwatira erudda ne basooka bakakana kajja kamusimula kesi. Bintu byakwata mpola si byabano babaasi muzika ng'alinga agamba ntaliddamu kulaba kufuukira ejjike baabo. Oh my God. Anti twateesa katonda wange. A deal's a deal. Diiru ebeera diiru. Twateesa nti amabaluwa mpandiise agawera. So kati taani y'okunyimbiramu. Okay. Bwe katyo ne katandika ogenda maaso n'okooka. Wabula kalina eddoboozi. Ate omuntu ayimba nga the same time acting ebiseera ebisinga abeera so talented ekiteekanika. Kubanga si omu kuyimba baba beetaaga facial reaction. Ng'okola byombi baba beetaaga nga ky'oyimba osobola okwegamba. Bira ne talent eteekanika. Ng'ovudde kwayimba obuyimbi biseera ebisinga batera kubeera nga face nkalu. It's not much, but Nkakasa kyenkoze tekibadde ky'amaanyi naye kasisya ke kaaliyo kajja. So you're the future wife we keep. Ekisegeeza gw'omukyala gwagenda okuba embaga gwayogerako buli kaseera owaaye. what? Ekiki? I would hope so. I mean, Kansuubire if it was another girl, huh? kubanga watya singa abadde aleese mulalo n'obimugamba ebyo. That's me. We both have B names. Nze mbitibwa Bryce. Ffenna tulina amannya gabbi. That's right. You do have beautiful eyes. Olina amaaso ambalagavu nga bulijjo bw'ayogera. Katonda wattu. So nice to have you. Wamaaso ayise okulabako ewange. And Cody does speak Ate kituufu Kodi buli kaseera akwogera maama. It's okay. I think it's sweet. Kiryoka enze ndowooza kiri sweet. Get you to where you're sleeping. Tugende nkutwale gy'ogenda osula bano baveeko. Maama weebale kyonkoze. Namuyisaawo amutwale. After you. Yamuleeta erudda era n'amusaba gwe abakulembera. Kino kyekisenge kyo nti ye. Where are you gonna sleep? So kati gwogenda sula wa. Don't you worry. You Tiweraalikirira. chance to feel it yet, but we have probably the comfiest couch known to me. Nyinza okuba nabadde sikigambye tulina entebe ez'akabi. One of those I'm in a big movie perks. Nazo wazijja mu bya sinema. Yo twagigula buguzi mu yadi seero. The old lady we bought it for. Waliwo namukadde gwe twagigulako n'atugamba tetugyonoona. They just don't make them like they used to. Well, it's really sweet of you to let me stay in here. Kisufu okuba ng'onzikiriza nsule mu kisenge kyo. Kiri fayini tewali tabu. Well, I'm gonna let you get settled in. Kansooke nkuleko setolinge in. Across the way. Milk in the fridge. N'amulagirira awo oyagala ekirabiro kiri awo amata gali mu firiji siriyo. Right, well. Manyi Bryce ayagala nnyo siriyo so kati ozikwata bulungi. Oh, and Riley, N'ekirala I'm really glad you're here. ndi musanyufu kubanga ozze okunkyalirako. Right, well, good night. Sula bulungi. You already said Ekiwa kingambye dda ate onookingambye meka. Sweet dreams, then. Kale sweet dreams. sweet dreams. Naawe sweet dreams. Agamba kale singa tabadde waka. Tumanya. Wabula mu masekkati g'ekireeyo kakazi katu kajja waali. Owaaye gwe. Hey, Kiki ate ogubadde? you okay? Oli okay? Yeah, I Yes, ndi okay naye. couldn't sleep. Sisobodde kwebaka ate olowooza otwo tetumbuze. Do you mind if I... Ofaayo senga nkwegattakawo mu ntebe. Kagamba tewali tabu osobola okunneegatta. Ne kayitawo ne keebaka wano mu ntebe. Bwe yali asuze mu saato bambi. Kakwatako n'akanywerezaawo. I really like you, bro. I really like you too. Kagamba njagala okimanye nti nkuyagalako nange bwe ntyo. Nange nkuyagala ebiteekanika.
waliwo asoma ebbaluwa ezo n'amaze osala ezike. Of course nkimanyi omaze osala ezike naye kakanako tonteeka ku pressure. wandibadde osooka n'ogumiikiriza ebirungi bijja na bugumiikiriza. kirungi beera awo n'agenda maaso n'osoma ebbaluwa ye. kekino nakyanga bukya ku makya kwatekuba asituka enda okuzza amaaso okulengera nekyebeka lwali yamulese eka mu ntebe yabadde ageze funa ku bya ndese bukyayi. kansubire nti packaged bagel ozagala simanyi oba oyagala kyayi oba oyagala makaawa ki olina ozookuka munnange osibayi tulina olunaku olugenda okubeera olukalu nkitegeera. kale ono yabagamba nti olwayo tugenda kubeera ku nsonga yakulambula buli kimu kyonna ekiri mu Los Angeles. lwakubanga ebiseera ebisinga munaye teyatukkirizanga ngeri gyali serebu se baatuuka ebbali nga bamutegeera. bwe buzibu ettera osiikana munnayo baserebu andumatiki towakana. kaakati bakwatikubo ne batandika okulambula. kanyina akagambye ebiseera ebisinga bino tabikola lwa nsonga sebo tayagala kutambula naye koze kirabika ate obulamu bugenda ku nyuma. yatandika obatambuza buli wamu wonna. wekanye nagambye tuli kayitibwa Emerson Heights Village Hospital shows nga bulijjo. tuli ka romantic drama family movie baabo. sebo buli watuuka baagala bifaananyi. tugende. nali simanyi nti abantu bangi basobola okutegeera anti obwa serebu ntandika bumanyiira. kiri cool. oli big movie star munene. ne maama kwali bakwatekubo ne bajja ewaka n'amufunira ekimuli mwetika amutwala mazzi gwe naawe tonsuula mazzi ne bavuga ne ku falaasi. nabagamba kusiya akatono omukwano nga guyingiddemu akasente ng'omusajja ddala mutuufu asobola okusaasaanyizaako akasente. omukwano teguyinza kubawa newoba ofuutya ne waaba akunyizizza omusajja oba tolina kyakkola ne bwakkuba oliyo omugamba dadi yongera. olw'ensonga buli kimu kyonna kyaba akola kiba kinyuma bunyumi naye omukwano gw'ekyavu bannange tojja soma sewe. ono yakwase kuba n'ayita atufudde. sobola kikiriza nti kawiiki kaweddeko bannange. yajasika nenakya nayekirabika nakya atali mu muudu. kaisoko muli ewasinze okunyumira mu kaseera konna ke tumaze ffenna. And wax figure in the same day kind of had to be mine. A little smaller than I thought, though. On both fronts, actually. Unanyumya naye nakyala alabika munakuwavu. Hey, you okay? Oli bulungi? Look, I'm sad that you're leaving too, but... Nange ndi munakuwavu okubanga ogenda. Naye... I know. It's not that, it's... Hey. Look. Labayo. I just don't know if this is going to work out. Ekituufu kisimanyi oba n'ensonga eneesobola okukola. What? Ekiki? What do you... Ki? Where is this coming from? Sooka ombulira ate kino okijjeewa. I mean, I'm about to get on a plane to go... Naatera okwata ekuba okulinnya endege egenda okuzza mu New York. Ng'ogenda sigala wano. They're out here. And who knows how long it'll take to get out. Kiyinza n'omutwe olwedde kibatwalire kumpi emyezi nga 10 okuddamu osisikana katooza kinaatwala bbanga ki okuddamu nga tusisikana. Things happening for you. You don't need some girl across the country holding you. Okusinziira nti buli kimu kyonna kisandise otambula obulungi gy'oli teweetaaga munnakyalo okutandika tekuwalula. Kusika kulemesa tuuka ku kyo. Look at me. Labayo ntunuulira. I don't care how far away that place is. Nze sifaayo oba obeerawa. How long it takes to get you. Ate sifaayo kitwala bbanga ki okuba nga tusisikana. We'll figure it out. Ekikulu kya byonna tujja kufuna engeri gye tusobola okuba nga tukwatagana. I care more about you than anything else in the world. Gwe ky'oba omanya nti nfaayo nnyo gy'olina okusinga ekintu ekya kyonna mu nsi. See, I don't want to be that. Nze saagala kubeera ekyo. I don't want to be the girl who's possibly holding you. Saagala kubeera muwala ayinza okuba ng'agenda kulemesa okutambuza ekitono ekyo kono gwani agambye. I haven't done anything as an actor. You've done that Mr. Metzel's Pretzels commercial. Tutandika. Well, yeah. Besides that. Abadde amugamba sina kye naakoze kya makulu kiri awo. Look, if you were going to hold me back, it would have happened by now.
yagamba singa ddala mutuufu obadde wakunemesa kyandibadde kyatuuseewo dda. Doesn't mean that everything's suddenly going to change. Ate olw'okubanga nti ogenze tekitegeeza nti buli kimu kyonna kigenda kukyuka bwe kityo. Osegeera. We'll make this work. Tujja sobola okkitambuza. You in New York and we'll write. But I'm not going to lose you now. Siganye ogenda kugenda era ogenda wala. Ni ate sigenda kufiirwa. Labayo baby. Okay. Mugamba kaali. Hold on a second. Soko olindeko awulirako. Yakwate kuba n'aleetawo engeri y'akabokisi. N'akamusimba. Ate kano kaaki. Kano kabokisi naawe. Bukosi kalaba kabokisi naye. Kano kalaba. I figured you could use it to hold. Nalowoozezza nti ojja sobola okateekamu ebbanka luwaze nkuweereza. Zisobola okubeera seefumu nga teri agenda zikwatako wadde ozijjamu. Waaw. Bali kirowoozaako. Promise me. Nsuubiza. Say something so stupid again. Nti tugenda kuddamu kwogera kintu kya busiru ng'ekyo nateera. Ekyokulowoozaamu tetusobola kubeera ffenna ku ki? Abantu bafuna bakazi nga bava Masaka. N'osanga oli nga yafuna omukazi kuba 40. Remember when you said that Jjukira bwe waŋŋamba this thing you had to feel? nti bwe watuuka ku seeti ky'ekintu ekyakuleetera okuwulira nti oli waka. This kind of feels like that. Nange okubeera naawe bwekityo bwe kiwulikika munnange. Nkitegeera. Okay. Kabadde katandise owulire nako olwedde kagamba kamulabye sita abawala bamwekubako. Omuntu omu ebbaluwa eyo n'asooka agimaliriza n'agikuba ettale. Kakayina akaboozi katandise omukwata. Gwe jjantu gende mulo. Gwe si buyangwa naawe ze tonsubya ngenda funa bbaluwa ndala. Eno ebbaluwa obwedda zinyuma. Wow! Gwe You're going in such. ate olagawa. I'm reading the story and I Waliwo story gye nsoma. pull out and I'm really excited. Ate ina bw'etuuse Must be a n'enkwata. really good story. Irabika enyuma I've ever- kubanga sikulabangako ng'okyamukiridde bw'otyo bukyango baawo. Kituufu kanzije. And don't forget, come and get me when it's Ate teweerabira olina okunkima nga tutuusizza okgenda. Bukosi ngenda kukima. Kanzije. Sitolowooza temukutte. N'akwate kubona ddayo afune ebbaluwa endala. Ready? Riley, Oli yali atandise okuzannya sinema. I hope you're happy in New York. Era bw'atyo ng'awandiikira ne Nakyala ebbaluwa amugamba kansweti oli musanyufu mu New York. Things are good. Really busy, but it's all worth it. Ebintu bino bitambula. Abeera busy naye at least buli kimu kyonna kiri wathe. Lodi sebo sinema ze zitunda. Yeah. Engeri gye yali omuvubuka. Put on your jacket. Riley, I can't believe you're doing theater. That's Sobe yakikkiriza nti ogenda tandika obeera mu theatre. Ekyo nga kyakabi. big news. My movie got picked up. Mawulire amasufu. Sinema yange bagambye nti bagenda gifuula bagenda gyongerako. Happened. Genda beera ya bitundu siko. Don't worry about it. You will find the perfect part. Kakeno gye yali alaze bambi mukazi wattu. Kirabika byagano. Namugamba tofaayo. Riley, Ojja funa paati ensufu. I can't believe you booked that show. Sobe yakikkiriza ate show wagibuukiize. I wouldn't miss it for the world. Beewandikira amabaluwa ne bagenda maaso n'ocommunicatinga. Omuntu n'ebbaluwa azisoma ng'alinga asoma akatabo. Agive emu ku emu. Kali mukazi wattu alina lwe yatuuka ne bamuwa. Waliwo we bamuwa paati alina okuzannya olwaliro agenda ku stage esho yegenda osooka. Lodi yamusuubiza nti ajja kujja. Kali wano kali ku bunkenke kaagala lisi abeewo. Right there, I think. Akalabe nga bwe kazannya. Bamugamba weeteeketeeke ogenda kujja ku stage. Lodi amulinda akuba essimu takuba ssimu. Katonda wange. Yakwate kuba ayolekere ku stage. Tiwali kyakola kubanga akadde kaggwayo. Yajja. Bwagira ssebo n'atula ku ntebe ate Lodi yazze. Yamutegekedde n'entebe. Lodi tanalabikako. Mukazi wattu n'azannya. Lodi yajja ssebo syeggwa naye yali waggulu eno emabega.
kawulira obusongo mazima. Riley gwe ssebo. Right, this is Vic. Ono ayitibwa Vic. He has told me so much about you. Manyi akunyumizaako bingi. Very, cute. You make a great Dorothy. We make the movie, I'll know who to call. Bw'onoba otandise sinema ndowooza omanyi okukubira. Waayi leka njogeremu naye. Really great. Naye kyala kyokoze kibadde kisufu kabadde kasufu kapaati. Munyiivu. You were amazing. Obadde so amazing. Not try that with me. You weren't. Togezaako tobaddewo. I was here for enough of it. Mbadde wa lisi ne ndabako akatono. At the end, they loved you. Endabye we kaggwera abantu bakwagadde. Tolimba. I'm sorry. Nonsonyiwa. Caught filming at this stupid talk show thing. Nagenze ne mbeera nga ndiko utapu waliwo talk show gye mbaddeko. I wish I could have been here for the whole show. Ngamba kale singa mbadde nsobola otuuka show yonna ne ngiraba. Hey, Cody. Why? Another talk show. Waliwo talk show bakwetaaga wiiki ejja kiri kitya. Yeah, that's good. Bateekeko tewali tabu. Kiriya. Mugaba baseeko. Tujja gendayo. Let me make it up to you. Leka lisi nfune engeri gye nsobola okitereezaamu. Happy birthday. My birthday's tomorrow. Birthday yange yankya. I think a Ate bw'oba osuubira kano akamuli ka Rosa ke kagenda otereeza embeera. It's just a start. Eno ntandikwa. A surprise for you. Nina surprise gye nkutegekedde. In light of everything this year, you deserve 2 birthdays. Yagamba okussako ebyo tuyiseemu byonna omwaka guno alisi ogwana birthdays 2. Tukuze leero n'enkya. Kinabagambye. But it better be the best surprise. Kakasa mu surprise gy'ontegekedde yakabi. Nsuubiza. I mean, just go tell Vic that he has off for the night. Ngenda genda nsooka esiikane Vicky mugambe nti ekyo kyali tagenda kukola mbeere naawe. Omukwano gulimu ssente ne woba onyiizizza omusajja omanya nti kyonna mu kwetonda kwe yagala gana ateekeddwa okwetonda okugenda okubeera okw'enjawulo. Naawe kw'onoosiima. Hold on a second. Sooka olindeko obeeraawo tovaawo. Yamuleeta najja amuleese. Okay. N'omugamba kali bikula amaaso. Manyi okwatiko n'agenda apangisa lumu ku Serena. Kifunga kiri amazing kono jangu. Kibayita surprise birthday party. Tukooye abategeka ebidomola by'amazzi ne baketi z'amazzi. Ba Edi Mutwe. Kuliza girlfriend wo birthday surprise gy'oyina bidomola by'amazzi na baketi z'amazzi. Imagine. I mean, I'd say you really didn't have to do all this, but Yamugamba Sophie nandibadde gamba bino byonna bali tuteekeddwa bikola naye kusinziira ku ngeri gy'ompisizaamu bikole. you're getting it. Kiri kityako ono sofa si wabi. Kale kanyongeremu. Nakwate kubona yeetooloola yajja. Hold on now. N'asooka amuleetera ate kano kali katya. It's perfect. Kano ate nga kali perfect. Here. Leka tereera ngenda kakwambaza. N'ayitawo n'akamusyako. Wow. You look positively beautiful. Osimanyi nti you look positively beautiful. Mulimu abatunula negatively beautiful. Thank you so much, Cody. I mean, Weebale nnyo Kodi. you really know how to make a girl feel special. Ekituufu kiri nti omanyi engeri y'okuleetera omwalo okulya nti wanjawulo. Sinaba nno. I'm not 20. Naye sinaweza 21. I know, but Kosi nkimanyi tonaweza 21 naye I feel like tonight we can make an exception. nze mpulira ekyo kyali tusobola okugezaako kikkiriza kiyite Boy show and your birthday. ku sho engeri gye wagikubye nga nsufu So, n'okusinziira nti mazaali waago nasalawo lisi abeeko ekyenjawulo n'aleeta kashampegani. okay. Kale Tell me everything. kali sooka omulya buli kimu kyonna. Everything you hoped it would be. That scarecrow guy, he seems sweet. Yagamba kino ky'obadde osuubira. Kati sooka onyumize. And then the Wicked Witch like, Tandika omunyumiza sho nga bw'eri flying monkey. nga bw'akitinga. Oh, Toad. Bali bokka Kansas. kaseera kanjawulo. And Ndowooza mbirabye. Abakyala temukkiriza abasajja kukolera surprise birthday party nga bidomola by'amazzi na baketi y'amazzi. Bya kitumbaavu. Kule ekintu ekitegerekeka akuleetera okulya ddala mbutuufu nti oli muwala ali special gy'ali. Si kuyira mazzi. Simanyi soda kasasiro.
I know. kamugamba ngenda mpola kuba bino sibikolangako ebya stupid kono bukosi Billy Williams. nkimanyi Always. era asuubiza ati agenda mukwata mpola banga lyonna nja kwagala nti ye sebombeerera peke yake tikatulangako mu mbuga za sitaani gwe gusoose olwaleero muyaya agenda katunuza mu busonda mu bumooli waggulu baabo kagenda enkera waalo budde nga bukedde genda okuza amaaso nga lodi ayiseemu yamulekeddewo ebbankaluwa I am so proud of you and the woman you are becoming njaga okimanye nti nkwenyumirizaamu next in your life. n'omuwala ky'ofuuka I apologize for leaving without saying goodbye. ngenda kwetonda okuba nga ngenze sikusiibudde Filming dates for the movie. waliwo kye bamuyitidde ekikulu Get out this morning back to Los Angeles. era ng'agamba nti asitule n'agenda ku makya g'olwero okudda mu Los Angeles I'm with you, but you know how it goes. yandiyagadde okwagala okuspendinga birthday naye munaye omanyi ebyemirimu I don't know how often I will be able to write you. era essaawa zino kati ebitubu ebituuse bigenda kubeera mu bize muko See how your simanyi ngenda kuba nkuwandiikira ntya birthday. oba okukubira akasimu simanyi sikeju yange bwegenda kubeera kubanga kirabika etandise okubeera so tight kakalina omutanyiiza ebbaluwe bibadde binyuma kati ate bitandise ajjaja obusungu bwalira bamulita yajja Hey, sweetie. oba ayisooka ombulire I could really use an extra pair of hands. ngenda kwetaaga omuntu ananyambako ne mu kufumba kuki Well, I was just getting to the good part of my story. mbadde ntandise okuba nga ntuuka mu kinyusi kya sitole yange kono sooka ogye sitole terina gyeraga maama lutanamanya sitole kijyaliko yakwata ekubona gyerudde ono jjajja Pour it in. bagenda kukola bukuki And then we mix it. It's gonna be a lot. Yes. teekamu n'osooka obimikisinga awo n'obitabulatabula n'obigattagatta bakola bunnamungodi bukuki What kind of story is it? It's a love story. yali amubuuza sitole y'enyuma nti buterebu sitole nabakikono love story You know, I always love a good love story. nange njagala nnyo love stories Happy? I don't know yet. I haven't gotten there. enyuma kono sinabatuuka wala Right? All love stories have a happy ending. nze kyemmanyi love stories zonna zibeera ne happy ending nedda But all love stories. si zonna love story muziba ne happy ending Not always about how they end, you know. naye ate ekikulu kya byonna tekibeera ku ngeri gye zikomekereramu kibeera ku lugendo lw'oyitamu ng'ozisoma jani osegeera okay Well, thanks Uh-huh. very much for your help, my dear. weebale kunnyambako mukwano On it without you. ki kye nandikoze singa tobaddeewo Can I go back to my story? nzireyo ku sitole yange So you can go back to obukoosi genda ate ani agamba how it ends. You betcha. Love you, Grandma. Love you too. nombulya bweneeba ekomekereddeko nobukoosi nja kubulira nakwate kubakomewo gye ziri mwana ebintu ebyo tebikyanda bisaawo ebyo najjayo kali agenda osoma nakyala nina bwe yatuukira mukazi wattu ng'ali ku bunkenke lwodi takyamukubira simu ebbaluwa tezikyajja n'agamba oba mukubireko n'akwateko bajja abulugumya ayogere naye Hey, it's Cody. I can't get to the phone right now, but if you... genda okuba essimu ng'etuuka butuusi ku voicemail Thanks. Hi, Cody. anti ogamba kikodi Just wanted to talk. It's been a couple weeks, so. jasi mbadde njagala twogeremu kuba munaye wiikisi zibadde zeetolodde tonkubira baluwa tezikyajja You. Anyway, just give me a call back. njagala osiba yeeti kuyagala bwe kiba kisoboka ddamu onkubireko munnange njagala kuwuliza osirise nnyo Okay. Bye. kale weeraba
yatuuka okwatiko ogenda okuzanya amanyi n'osomagira. Hey, Bradley, you ready? We're getting close. Brady oli mwetegefu kubanga kirabika Hey. kagenda okujja nga talyokewaayi ate kiki Yeah, I'm fine. oli fine kono ndyoke Let's just be a little nervous, I guess. yes nyinamu okutya What's about? ate ng'otya ki Loves you out there packing up of course buli omu yenna akwagala wali enzanya gy'ozannya those and shows, right? between rehearsals ne show because enfunda eziwula kati oba okyatya ki You always do. kale mu dakiika 2 anti dakiika 2 bakwetaaga kazi watu alina ebirowoozo ennaku zino takyetegeera nafuyirira. Look, I know I messed up, but I can change. I can do better. looli ena ali ku sinema zazanya. You lied to me, Ben. How could you not tell me you were... I didn't have a choice. lwaki tewangamba nti oli secret agent kono munayise alina kyakusalawo. The life that I live, it's dangerous, okay? obulamu bwentambuliramu bwa tabbu I don't want to put you in danger. sandyagadde kuteeka mu tagali. You can't protect me from everything. tosobola kuntaasa kuva eri buli kimu kyonna. If you bw'oba onjagala let me decide... alisondeka n'ensalawo ku kiyinza okubeera ekituufu gye ndi. Do you love me? simanyi onjagala Anything. of course nkwagala osinga ekitwe kya kyonna. Then take me with you, Ben Pearson, and... then kati ntwala Ben Pearson mbeere naawe lubeerera. That's the sexiest thing ever. ekyo ekitwe ekiri sekisi kiwali wegedde ku nsi ya katonda kinali mpulidde. Can we cut for a second? tusobola okatingamu for a second. I just need a second. ngenda kwetaagamu second kat Stand by. gamba basigale ku standby. That was looking great. ekyo kyobadde okoze kibadde oke ate What's up? I just buzibu ki take a few minutes. nsobola otwalamu eddakiika ntono ka break ka dakiika ntono kwegayiridde Yeah. koseera ono teyagala namugamba kiryoke genda otekingemu time. All right, everybody, that's a 5-minute. kale tugendagenda ka break ka dakiika 5 olwetandise omukwata bimusobedde yajja. yasangako misikolo n'asalawo asooka akubire nakyala ngenda okuba essimu ate jjukira nakyala naye bwe yamaze okuba essimu agireko eno n'akwateko n'agenda ku sseegi kati aba avuddeyo yasanga essimu evuga ono bwe yawulira voicemail ate essimu yajjako nzije kyokka oli abadde atuuse ng'agenda gikwata ngenda okuzza amaaso nga They want you back on set. bakwetaaga ku seeti baaba. Yeah. Okay, I'll be there in a second. nzija mu dakiika ntono. Come on, please. yagala kuddamu kubira ate ono essimu naye n'agireko eno Please pick up. kuba essimu amugamba munayekwata. genda okuba essimu nga wa katonda wange. Great work, kid. Turned out beautiful. mulimu gw'okoze gubadde musufu munnange. Just being honest. But you pulled it out. See you tomorrow. Okay? tujja kulabagana olw'enkya. Some rest. wumulamu. Thanks, Ed. Have a good night. kale tewali tabu naawe sula bulungi. Cody. naze otakyetegeera kodi. Hey, honestly, you had me swooning a little bit. olina engeri gy'onkanzemu osabidde ka break awo. Look, I know it's a lot, but the guy kimanyi kino kingi naye wanting you to do some press junkets with waliwo bagaya abaagala liisi ogezeeko okukola ka press conference kigambo yogereko eri bo. Choice, right? I know I could count on you. All right, I'm gonna. koseera nja kujja tewali tabu. Before I go, bifo nga sinabagenda when you're in front of the press, just kind of bw'onobeera mu maaso g'abannamawulire ng'ogasseeko ne kositali nga liisi mukiteekemu okugiragira kwekoza. abantu baagala bafuna idea ewe balowooza nti oba osanga mweyagala. Oh, no, yeah, I'm good. I just, olyoke nakyo nkosi ndyoke ejjasirwa kubanga yeah. ah, Some rest. Can't have you burning out, right? See you tomorrow, Cody. tujja kulabagana oyo manejaawe Hey, you. owaaye gwe Of a scene today. waisiini ogeze n'otukangamu Had me falling for you for real. olina engeri gy'ogikozeemu nga mbutuufu ninga anaatera n'okwagala ebyaddala Say no more, I guess. onoonsonyiwako nedda I don't want to kiss me. nange sandyagadde kwenywegera si kye So ŋŋambye you did want... esegeeza obadde oyagala kunywegera. Ah. look, there's just someone who means a lot. yamugamba nti waliwo omuntu ategeeza ekikulu gye ndi Oh, yeah. so kati obula ebintu ebiyingiramu omukwano masi agala byesembereza nnyo. Where is she? ali waye New York. ali ku saidi y'omu New York. York. New York Cody, that's a long ways away. eyo nga wala Yeah. ya okay Can
Hi, Cody. sula bulungi kodi kekako sitalingi wabulako kakujjukujju musaatu bambi nakye yatuuka ekisira buli kasira abeera zaka balansi mbeera yafuuka enkakali gyali baketi se bagiteeka awo yajja ulugumya akasimu. Hello? Hello? Yeah, hi, it's Briley Williams. Nze Briley Williams. Yeah, I don't think I'm gonna be able to make it in today. Sikiwanti ngenda sobola okujja olwaliro. Bad, like a stomach bug. Nafunyemu engeri y'obuzibu mu lubuto baka infection. I'll keep you updated. Nja kuba ndowooza nkuwa updates. Sorry about that. Nafunyemu ka bacteria mu lubuto. Ngamba kale tewali tabu tujja kuba tuwuliziganya. Okay, Nja kuba ompa updates omuli ebooli. bye. Kale weeraba. Ne ku mulimu tasobodde genda olwaliro. Action! Twakwate kuba okudde ebbali. Get the stunt doubles in, please. Kale stand doubles kansubire mu maaso bategeka. Esi wabi kyokoze kyakabi. And action! Action. Abagira bwati kano nga kazze. Owaaye. Don't stop on my account. Leka okujja kwange tekukulemesa kujjako saati. But then some like stuffy romantic scene. Yeah, it was fun. I just wish they'd let me do my own stunts, you know? Nze kyenjaga lwaki tebandeka nenkola sitansi zange bwe kuba kulwana n'ennwana. Think you could pull off anything you wanted to. Nze kakasa osobola okukola kyonna ky'oba oyagadde. And no, I'm not talking about your shirt. Ate soogera kyakujjako saati. Or nobody would be. Ye ne bw'ogijjako ani agenda okufaayo. Anyways, N'ekirala? a bunch of us were gonna go out for drinks tonight. Nze ne baseeyo abange tugendagendako out ekyo kyolwayo tubale twagala ojje With his presents from bw'oba tokirina mbuzibu. Party here. Anti nze siri muntu wa pate. on. Leka naawe. Right? We'll take it easy on you, promise. Totya tugenda kutwala kupa tujja kukwata mpola tofunamu kweraliikirira. Drinks on me. Ebyokunywa nze nsasula. Okay. Kale I'll go. kale nja kujja. Let's not make it too late. You and I both have... Wabula ekikulu kyabina tetulwayo kubanga enkeera tulina ebyokukola. Bukoseera. Ne kakwate kubo ne kafuluma. Kamwevayise bagende out. Kazi watu yakwate kubo najja mu ddwaliro. Hello, Miss Briley. Anti ogamba otya mukyala Briley? Oh, what's going on with you today? Kati sooka ombuli eki ekigenda maaso n'okuteganya olwaliro. Not today. I have come down with like a stomach bug. Ndabika nfunyemu engeri ya Wanted me to get bacteria, stomach bug. me back and working ASAP. Mbadde nze wano asobole okweberwa You're working. alabe obadde mutuufu infection mweri But yagala kudda ku mulimu. oh my God, my girls just adore you. Most little girls want to be princesses, and not mine. They want to be Dorothy. Well, your daughters sound like my kind of girls. Byamunyumiza nti omwana we amumatira Yeah. kirabika atera omuleeta mu theatrical plays Incredible. ngenda maaso n'okuzannya n'amuyisaayo. But what am I saying? You're just a kid yourself. But someday when you have your own, you'll understand. Yamugamba essaawa zino oyinza obutakisega naye bw'oliba ozadde abaana bo What's going on with oba osanga onoobosege kale kansooke ndabe ki ekikuteganya. you? I need you to take a couple of deep breaths for me. Ngenda kusaba osse. Good, one more. Ddamu gumu. Good. Kirungi. All right, now give me your biggest ah. Kalisooka ogambe Okay. I see some signs of recent vomiting. Wano kiraga nti obadde osesemasesema. Have you eaten anything new? Olina kye waalidde kyonna ekipya ekitali ku litini gye za bulijjo? No. Nedda. Ew. Siina. I haven't had much of an appetite lately, though. N'akaseera akayise emabega mbadde siina appetite. Well, anything else? Have you been more tired than usual? Kati obadde okoowa nnyo I mean, I guess maybe a little bit. oba osanga akatonotono. Everyone has been making fun of me for falling asleep in the makeup chair lately. Akaseera akayise emabega buli omu abadde ansekerera mmanyi n'osumagiramuko. Hey, Briley, when was your last Briley. period? Mulundi ki gwasemayo ofuna okuyita mu nsonga ze ez'ekikyala? Maybe a couple weeks ago. Oba osanga wiikisi ntono ezeetoolodde. Crazy, everything's kind of blurred together. I'm not. Manyi akaseera akayise emabega mbadde so tight.
emirimu ng'agikwasaganya bingi byabadde tasobola kusaako nnyo maaso. To know the cause of the nausea Manyi twagala kumanya ki ekikuleetera okuba ng'ozza balansi emmeme kusinduukirira ebintu ng'ebyo. and knock out any lingering bugs in there, okay? Kati ngenda kuwaayo eddagala linaasobola okuyamba lisobola okutta bakitiriya ze ziri mu lubuto zonna. Before I do that, Bradley, I do have to ask you, honey. Wabula ngenda kusaba Sexually active? akaseera akayise emabega wasembayo ddi okubeera sexually active. Tudda mu bbaala. Waliwo ssebo gwe baatute mu bbaala. Well, you look like you're having the time of your life. Kano kajja ne kasisi kanono kamugamba ddala mu butuufu ndabikira ng'anyumirwa. This fun to you? Bali tutola nga banyumirwa. Nagambye bino si byagala nze ebya kiraabu. I said it's not my thing. Nagambye ebya kiraabu siri muntu wa kiraabu. You just gotta give it a chance. Kintu okiwa omukisa. Lighten up. Why are you so serious? What has got you thinking so hard? Kano akawala kalabika kakutadde ku nninga. Oh, what? Kiki? New York girl? New York gaalo yaku nedda si ekyo naawe. Look, I think I'm gonna go home. I'm Kansooke nzireeka. sorry. N'onsonyiwa kanzireekako nedda. Listen up, okay? Stop thinking so much. Lekeraawo okulowooza ku by'okudda eka naawe ekyakulese wano kunyumira ne bano bali ku dance floor Now listen. mu kusooka bangi abali tebasobola kulabinga naye kati balabe banyumirwa. I don't want to. Nze saagala I wasn't asking. anti mbadde sikusaba ngenda kutwala lwampaka jangu. Ne kamwetika ne kamuleeta ku dance floor lwampaka. Eno mukazi wattu embeera yeeyongera mufuukira buzibu. Tabitegeera. Yasooka n'akwata essimu n'agamba nti oba mukubireko. Kajja kasobole omukubirako munnange. Hey, Oli abali wano essimu. yeah. Sorry. It's really late there. I'm surprised you're still up. Is everything okay? Era yamugamba nti onoonsonyiwa obudde buli kikerezi. Abadde tamusuubira kubanga akyatunula. Things are really, really good, actually. It's just been so crazy busy here. I mean, filming taken up my entire life, you know? Look, I'm sorry I haven't been able to call much lately. It's been so crazy, you know? Yeah, no, it's okay. N'onsonyiwa akaseera akayise mbadde sikubira ssimu kinaye. I'm here too, so. Bintu bibadde bikaluko nange mbadde nnyina ebinkwasaganya agenda okuzza amaaso Vicky n'amukubira. What was that? Oh, no, it's okay. It's okay. I was saying I would. Agenda okuzza amaaso Vicky amulemeddeko maneja we. Hey. Gwesole ki? That's where stop missing you. Cody? Give me a second. Sooka ompeeyo sekendi ngenda kusaba mpaayo akasekendi. Cody? Kodi, Hey, Brian? Look, I gotta go. nyina ogenda. Hey, I think we should just take some time. Nze mbadde ndowooza nti oba osanga tusooke ekimu tubiweemu ku budde. How to balance all this, okay? Tusooke tunoonye engeri gye tusobola obalansingamu bino mu masekati gaffe. Hey. Amugambye nti oba osanga tusooke tuweemu ka break. Kusinziira naawe oli bize, kalyayo gitwazaganya. Oba osanga nange tandise n'okunyumirwa kano akaseera yasalawo oli asooka amusaleko kalina omukazi wattu tafunye na mukisa mugamba nsonga ebadde ekubiza ssimu. Kasalawo kakimire mu nnaku ey'ekitalo kakalino kakubira ono gwe kabira naye ku theatre ne kamusaba gye bwe kiba kisooka boogeremuko. Me? I know we haven't talked much, but Kimanyi tetutera kwogera nnyo naye I feel like you're my only friend out here, you know? kirabika gwe omuntu wake gwe ntwala nga seeya wange. How are you? Oli otya? Considering. Kisinziira. How am I? Ndi ntya? I really don't know. Simanyi I mean, it's just kyentegeeza. feeling. Honestly, it just Si feeling naye feel real. simanyi bwe kiwulikika. Do you comprehend that there's this Simanyi ngeri gy'osobola kikwasaganya ng'omanyi nti waliwo kalefigi akakulira munda mu ggwe. Simanyi. girl? And that's gonna grow up to be a man or a woman, and Tomanyi oba olina kalenzi oba kawala Well- kagenda okukula kafuuka omukyalo oba omusajja. That's a lot. Ddala ekyo kikulu. sorry, I'm been kind of lost recently N'osonyiwa akaseera akayise mabega mbadde mpulira ng'abuze. about all this. That's understandable. Bitegerekeka. Unless you're like planning for it, I think most people feel that way. Lesinga obadde okipulaningira.
abasinga bwe batyo bwe bawulira. I'm sure they'd be a good support base in all this. Yeah, not so much. They kind of haven't been in touch since I started to. Yali ambuuza taata w'omwana. I'm sorry to hear that. Taata w'omwana bamaze banga tebawooziganya. Don't mind me asking, but Sandyagadde genda nnyo wala naye kati ye aliwa. where's he in all this? Ye ensonga zino azikwasaganya atya? No. I tried to tell him, but he knew. Nagezaako kwagala omugamba I just couldn't bring myself to do it. naye nesobola mwatulira. Do I know the guy? Gayi mumanyi ye? Don't tell me it's one of the Omumanyi. Tuŋŋamba nti bano b'ozannya nabo. The monkeys? Bano abazannya ng'ekibako nedda si wankima. I haven't met him, I don't think, but Sikiwa nti wali omusisikanye naye kimanyi nti omumanyi. just promise you won't tell me. Nsuubiza nti olina gw'ogenda kugamba. Yeah. Of course ate ngamba ani munnange. Omulala amumanyi. It's Cody McLean. Cody McLean. McLean. Cody McLean. The Cody McLean ono azannya firimu. famous. Cody McLean akyasize okumanyikwa mu kuzannya sinema ono nvubuka ayagalwa abantu nga ki? Bannange. Oh my gosh. Yesu Kristo. Yeye. Sorry. Unosonyiwa okukyamuukirira munnange nga muyina emikisa. So, Kaakati. why didn't you told him? Lwaki onnamugamba? Stopping you. Ki ekikulemesezza? It's like one night stand. Kind of. Yali one night stand n'akugwako bugiko nedda. Nothing like that. Si bwe kyali. We'd actually been dating. Twali tudatinga even before nga tanaba nakubeera sita. I mean, he's not going to return my calls. He already told me that he wants to take a break. Ne bwe naamukubira essimu sigamba nti oba agenda giddamu already yagambye tutekinge break. Plus, I mean, I can't just like jump on a plane. Ate sigamba nti oba nsobola okulinnya ennyonyi ne ngenda musikana mu Losanya zirwaki nedda. On the schedule. Nze kyenga mbadde nze nandibadde natuuse edda nga namugambye edda nnyina kalefijiiko. Go talk to him. This seems like one of those in-person things anyway. Namugamba kijja kwetaagisa okwogera naye kubanga kirabika eyo ensonga ya munda nnyo. Ate ng'oteekeddwa okwogera n'omuntu gw'olaba agiinako obuvunaanyizibwa. Tudde bali ku studio. Hey, I'll see you later. Oli yali akwateko bufuluma n'asiikana bano. Mwannyina ng'ogasseeko ne nnyina. Maama. Good to see you. Good to see you too. Nsanyusa okulaba ko naffe tusanyusa okulaba. Pretty cool. It's been a while since I've been on a set with you. This is a little bigger. Kituutakase okuba nenasembayo okubeerako naawe ku seeti. A star now. Ono kinene anti yafuuka sita kati. Always humble, just like I. Ziba tezirebusa kano ne kajja. It's Haley. It's my co-star. Ono Hailey co-starring wange. And my sister Bryce. Ono maama ne sisita wange. Nice to meet you. Kirungi okusisikana. Oh, Cody has told me. Kodi abangambyeko bingi bannange. Bryce, are you Bryce. following your brother's foot? Simanyi ono weetegese okugoberera ebigere bya muganda wo. He told you much about us? Bw'abanga yakunyumisa ku binkwatako. I think Yandibadde yagamba musaagala bintu bya kuzannya sinema. Abazannya sinema abakazi nze mbalabanga abatalina makulu. of us are, but Sarah had Yes, abasinga bwe batutwala ne munayo boyina onnoonya akasente. gifted is you. Okay. Kale kale. Do you guys want to go see my trailer? Yes. Mwagala okulaba gye bankolerako ti ye. Hope to see you around here again soon. Tujja kuddamu tulabagane. Nice to meet you too. Kibadde kirungi okusiikana maama. Tugende. Wow. About her. She's not normally like that. N'onsonyiwa sista wange si bw'ati bw'atera okubeera. Girls don't like Bukosi abaana bangi tebanjagala. threatened. Bafiiringa threatened. You know why? Bimanyi. Nange saayagala kubeera wakabi. Bannange. About this place a couple weeks ago, and I just fell in love. I mean, the Maneja wange yandeetako mu kafo kano bbanga toneriise emabega. Akafo ne nkaagala emmere yawo nnungi view yakabi. We didn't have to go someplace, so Agenda okuzza amaaso. Gwe ebintu nga biri expensive. totally fine. Waa kiri fine, totally fine temufaayo. The big shot pay. Anti ono yafuuka wakabi. Excuse me? Wamaaso nyiwaamu. Like your finest Shirley Temple, please? N'asooka atuma ebyokunywa kola ddabu. Thanks, champ. Webale kyamu. What? Kiki. so Kaakati. tell us about filming. Sooka otuwulire ku bya sinema. Really well. Bitambula bulungi. Amazing. Biri amazing. Everyone is so talented, and I really do. I think we're making a great project. Tulina projects zetukola ez'amaanyi. Happens to Ben Pearson's secret agent next. She going through that teen phase thing? I'm glad you're having a good time. Ndi musanyufu okubanga onyumirwa. We don't get to hear from you as Jasiba kubanga tetutera kuwuliza munnange. I'm sorry about that. Munansonyi okubanga mbadde So sibakubira. busy, I barely have time to think. Abeera busy tafuna nakadde kalowooza. And what about Briley? Kati ate Blyde y'omuwuliza. Our theater star. Yeah, how was Hey, she, Cody? ye ali You atya? talked to her about your lovely coach. Simanyi omugamba nti olina ne kano k'okola nako. Actually, I haven't. Sinaba.
We decided we need twasazeewo mu twetaaga aka break everything being so crazy. You know, okusiza nti buli kimu kyonna kiri crazy so many times before it gets a little old. ekyo ekintu kyogenda maaso n'okugamba abantu kigenda tuka ekiseera kikaddiwe Sister, it's too weefulamu simanyi oli bize tokyasobola kwogera nange tokyasobola kwogera na maama Years. kati wuyo ne braili tosobola kwogera naye olw'okubanga olina ako akakazi ke muzanya nako sinema or to go out to the club with Miss Skanky Pants co-star. Bryce. kyewunyisa mubeera mu sinema mubeera mu kiraabu Bryce, that's bryce obadde ki Whatever. kamugambe nyina social media twabirabye mubeera mu kiraabu nga kati ng'akadde ka kiraabu okafuna Tab, I'm sure he can afford. wamma oyo yajja osasula kaali kakambwe I'm sorry about her. n'onsonyiwa ku byayogedde She's just missing her older brother. jasyamisinga baabawe munnange You know, she's right, though. manyi mutuufu It wouldn't hurt to call. lisi wandi tukubidde nga kasimu tekirina buzibu tukubirangako osegeera ne kati gweotwala emyezi n'emyezi totuwuliza naffe nga tetukuwuliza She's probably not going to want to come back in, so... kange nensooka endabe kikyaliko nkakasa tagenda kwata kuba okudda munda ne musiika ne kamugayo eyo excuse gyowa musimanyi ndi bije rerere bigira tuka essira bikaddiwe abantu bonna abantu bo tokyayagala bawuliza mukimanyi oli bije abantu babeera bije bulijjo ne bafuna obudde bw'abantu baabwe baagenda yadda May not be in a place to hear this right now. oyinza okuba nga toli mwetegefu wulira kino Be kati so quick to push aside those who care about you the most in life, okay? n'amugamba kijja kuba mu butuufu tekyetaagisa kusindiikiriza abo abakufaako mulamu bwe abakulu Many ennyo like her. mu life yo She is one of a kind. ate braili be bawala bano ab'enjawulo tebatera kujjajja bw'oba omufunye mbadde ngenda kusawaani mufokasinzeeko tomugoba bye byali ebigambo bya maama funa engeri gy'oddamu okuwuliziganya naye kwogerezeganya naye maama akawala yakaagala ka braili kali mukazi watu kye yakola yakiraba nga kirabikamu naye bw'anaakuba amasimu olaba rodi yamugamba basooke bafunemu ka break yasalawo akwateko bwe yajja amusiika naye mwennyini Oh, did someone have a wild night last night? kiki ekiro kyajjo kyabadde kikambwe Yeah, ya fine. I'll be there in a few minutes. ngenda kujja ku seeti mu dakiika Well, ntono the press is here today. ne bannamawulire bali be nagambako baze olwaleero Gotta look alive, right? tuteekeddwa kikola kwegamba mulabeere nkimanyi kyogamba Chemistry. njagala oteekemu lu chemistry Alright, kwegamba fan twagala tubawe ensonga game face. game face giseeko yangu anti kaali nzija You see that? I love well with this too, honestly. It's a nice little combination you got going on. Hey, you ready to put on a show? oli mwetegefu oteekako sho What do you mean? kikyotegeeza Giving the fans what they want. anti bafaani tubawe ki kye baagala bo batulamu lu love story kati jja tugende mu mawulire mukazi wattu atuuse ku studio Hey, little lady, how can I help you? nkuyambe ntya maama Hi, I'm here to see Cody McLean. nzize kulaba Cody McLean Williams. I should be on Gail Williams the list. You have an kakasa ID? ku lisi yateekako abasobola omukyalira You know the drill. This is just a quick live ndowooza ensonga mugimanyi egenda kubeera live broadcast right from the movie, yada yada yada. so kati baagala boogere ku sinema blabla n'ebisigadde life yammwe They're on their way. You guys look great, by the way. bannamawulire baabo bajja ate mulabika muli oke muli hot mukivuge Right, you know. manyi baserebu n'okukola amawulire Yep. why Or Briley Williams. You know how to get there? No. Stage 2. Follow the line. You can't miss it. yeri amubuuza omanyiyo kono nedda You're welcome. Thank you. mulagirira ki kyaba ateekeddwa okukola Hi, we're on the set of Ben Pearson, The Shadow Files, and I have an exclusive interview with our two lead actors, Cody McLean and Haley Bryan. namawulire atandise The scenes have been leaked from the movie, and they're very steamy, and I'm waliwo sinema sibo ezaaliikinze on screen okuva mu sinema carrying ate nga ziraga nti waliwo embeera mu maseekati gammwe mukazi wali bamugambye genda mu studio namba 2 Okay, well, I'm oli aba agenda kwogera n'akwata akazinda waalo kirala agenda okuzza amaaso ng'alinga nagahaawo n'agenda byonoona I know it's jwira manager a bit quiet. ono gyakoma okubeera wakabi manager gyakumufuna akasente Hi, yeah, ogamba kiviki
We're kind of a thing now. I mean, it's so hard not to be when you have such a strong chemistry, you know? Kano ko kashama. Need to talk with Cody. Is Mane njagala kwogera ne Cody naye. Oh, actually, he's super busy right now. Vukasi wali naye kati ali super busy. It's probably gonna be a while. Ne bw'oba olina kyoyagala omugamba asobola kimutuusa kuba kirabika agenda kulwawo ng'akyamaliriza. that's okay. Can you just Namugamba kiryoke then kaaka. Hands off of each other. can you just Ngenda kusaba. time for me, please? Ngenda kusaba ne banka luwo gimumpeere. Oh, you guys, it's so Ngenda gimuwa totya. happy for you, and I'm sure your fans are so excited to know this. Tuli basanyufu ne bafaani nti wakati basanyufu okumanya bino munnange. Nakyeyamulengera. See you later. Tujja kulabagana baaba. Emerson, honey, it's almost time to go. Emerson akadde katuuse tulina okgenda. Baluwa zimunyiizizza sitole. Ate buzibu ki munnange? I don't think the story is Sikiwa nti eno story egenda kubeera ne happy ending bannange. too sad. Ekwasa ennaku. Honey. Come here. Yamusaba asembere waali sooka ojje wano. Now remember what I said, dear. Jjukira kye nagamba. Not all love stories. Si nti buli love story ebeera ne happy ending. It's not about how. Wabula tekibeera ku happy ending. It's about. Kibeera ku. What was it again? Nagambye ki? The journey. It's about the journey. That's. Yes, kibeera ku lugendo lw'oba oyiseemu. Tell you what. Kubolere. How about I sit here, Watya singa ntuula wano. read it together? Ne tutandika osoma ebbanka luwe y'emu ku emu nga tuli ffenna. Sad? Olowooza eneekendeeza ku nnaku kono bwe kiri. Kati leeta paati gy'obadde oddako. N'asoowolayo paati endala. Eno gye mbadde nzirako. Nekya yagikwata. Briley. Briley. Forgive me for making this brief. What was that? We're not dating. Gwe ekyo kiki kye mukoze n'olyoka onyumiza bannamawulire nga bwe tudeetinga tetudeetinga naawe. They wanted us to put on a show, give something. Kati jasi wabadde tuteekeddwa okubaako kaki tuteekawo promotinga sinema. Vic, come on, man. This is crazy. Vic, kino kyabulalo naawe. I think it's a good idea. Nze ndowooza ekyozo si kibi. This kind of stuff, and I say we roll with it. Yeah, okay. Just until the movie releases. Sinema paka ng'emaze ofuluma. Tabloid break. Nze mbadde ngamba tutandike n'otambula batukubekube ku bifaananyi nga tuli ffenna. It's a lie. We're lying. Kye tulimu bulimba. Tuli mu kulimba. We do, we act. Anti era tuli bazannyi ba sinema. Bye tuzannya bizannyi. What? You Kiki. want people to think that we're together? Toyagala abantu balowooze mbu tuli ffenna kono si kye ŋŋambye We're naawe. not together. Ekituufu kiri tetuli I'm supposed to ffenna. tell my family. Kati famire yange nagigamba ki? Togigamba baleke eyo. All we have to do is go to a few parties, Kye tulina okukola gendako ku bupate. like a few times, just to give the press something to talk about. Bannamawulire tubawe kye basobola okwasamirako. That's all. Osegera. Sinema bw'eneefuluma nga tubita. Come on, Cody. Look, I know it's a little out there, but Kodi nkimanyi kiyinza okubeera ekikalubo naye. trust me. Kino kiyamba ggwe. Kivuga kaaliyayo. What's her name? Briley. Simanyi okyalowooza ko oli omuwala kuba nze kyemanyi mweta gwe ne Briley mweta. So kati otya ki? I'll do it. Whatever. Yagamba kale ngenda kikola. Don't pull anything. Wabula toddamu okukola ekintu ng'ekyo nga tosoose kuŋŋamba kwogera bigambo ng'ebyo nga tosoose kuntegeeza. Hey, lighten up. It could be fun. Kyamuka tomanya bisobola okunyuma obadde otya lwaki weekubya puleesha. Jasi bino bya jasi bujasti. Tobitwala kubeera siriyasi lwaki. Crazy. Naye kalalu Actress, what do you expect? kiki olowooza ka actress. Crazy if you want to be an actor. You're crazy too. Naye naawe osobola okubeera crazy ate obeera actor obeera crazy kati. Right? Ride this out, and I promise you, you will not regret it. Gwe kino kivuge mu ngeri gye tuteekeddwa kivugamu nkakasa togenda kwejjusa. Your star, Cody McClain. Oli star, Cody McClain, oli star. We can confirm that Cody McClain and Haley Ryan are official. Kazi watu yakwateko bw'anaakomawo eka. Genda otuuke waka amawulire ssebo nga googera. Nti ensonga ekwatagana ku Haley ng'ogasseko ne Cody. Abo bazannyira ka sinema kaabwe akanyumuvu ennyo kamala kirabika. Ensonga ntuufu. I wonder what their celebrity name will be. Haley, Cody. I don't know if those work at all. Celebrity name will be Mpulira obusongo n'abijjako. Cody, but I guess we'll find out. Nono omukazi watu n'abijjako.
Ebbaluwa ono yatuuka gyali n'agisoma ate bwe yagisoma yagizinga buzinzi n'agiteeka erudda. So what did the big chimney say? Nkazi wattu n'akwata kubadde yasobola okuzannya ebintu byo munnange. You're too young to... Kimanyi oba osanga tekikyasoboka kati omusajja. So punch at me? Movies on. Okay. And then you're gonna come quick and jab. There you go. Yeah, Okay, exactly. good. Cool. Alright, do that again. Alright. Laba. Oh my gosh, I'm so glad you came. Of course. Lori abeerawo ne yeebuuza oba nakyali ku ki amuwandiikira ku baluwa naye. King. Anything for you, Dorothy. Kyonna kyonna kye weetaaga nsobola okkikolera Dorothy. I heard the news. It wasn't a stomach bug after all, was it? Ndowooza amawulire wagategedde kirabika tekaali kawuka nga bw'onogamba ka bacteria k'omu lubuto. Scared? Nervous? Oli mu kutya? All of the above. Byonna byoyogedde ye situation gye ndimu y'embeera. Bad symptoms? Emotional ali stressed. Last time I saw you? No, I mean, I've had it come and go, but overall it's okay. Nambuuza ate ebyokusesemako nomuna ebibadde bijjawe bivaako. I have had the strangest cravings. Just lwakubanga abadde ayoya nnyo ebyokulya. Cheeseburger into a chocolate. Nakutte cheeseburger n'enginnyika mu chocolate simanyi biki. For that. Ng'awulira bw'atyo bw'ayagala okukirya. Now, Briley. Kati Briley. I to discuss all of your options with you. Mbane njagala tusooke tudiscussing options zo naawe. We don't expect any complications, but are you considering the possibility of terminating? Dr. King. Yamugamba. I know you're supposed to go over all of that stuff with me, but I just can't think about that right now. Yeri amugamba nti olowooza ku ky'okugyamu olubuto muto n'amugamba nedda. Sigaanye oteekeddwa oba osanga okumpisa mu nsonga ezo okunnyonnyonnyola. Naye si kiwandi ky'ekintu kye nteekeddwa okulowoozaako. No, he won't. Taata ye biki? Taata ye muti. Would you like to see an ultrasound of the baby? Wandiyagadde okulaba ultrasound y'omwana nti nedda. That's okay. Bwe kiba kiryoka syandiyagadde kulaba mwana. Well, feel free to call me with any questions. Then kati osobola okunkubira essimu bw'oba olina kye weebuuza kyonna. Tewali tabu nja kuba nkutegeeza. Kekazi katubambi kanyabo. Yajja. Tuuse kikereze naku ze seba atuuka kikerezi ku set. Producer yajja. Hi, could you give us a moment? Ngenda kusaba osooka otuweemu eddakiika njogeremu noono. Hi, Lynn. I'm sorry I'm a few minutes. N'osonyiwa nyinza okuba nkereyemuko. Naye mbadde ndi mu kweteekateeka. We need to talk. Njagala tusooke twogeremu tuula wansi twogere. Zino ensonga zigenda kwetaagisa ng'otudde. This is about me getting sick a lot lately. Bwe kiba kikwatagana ku nsi okubanga mbadde ndwala akaseera akayise emabega. I'm sure of it. Naye kati ndi okay. Briley, why are you late today? Mbulya lwaki okereyo olwaliro? I had a doctor's checkup. Nabadde ngeze ku check-up ya musawo. The all clear. Njagala kakasa nti siina kigenda kunteganya. Well, the doctor called the theater company earlier today. Omusawo yakubidde theater company olwaliro nga baagala kumanya ku insurance yo. Briley, I don't know what to tell you. Simanyi kyakugamba. The producers just don't want to take a chance on you. Producer tebandyagadde taking a chances kugwe nga bakimanyi bagenda kufuna complications z'ebintu by'olubuto. They do that. Ate bayinza batya okukunzijjako? I mean, I'll still be able to... Nkyayina emyezi emitotono olubuto paka nga teruvuddeyo. And isn't Broadway starting to offer maternity leave anyway? Kyogamba temuteekeddwa kumpa maternity leave. Kuna abasigadde bawa. Actresses, but ours isn't... Naye ffe tetutera kugaba, ffe tukutaminatingirawo singa tumanya nti oli lubuto. Do, but this one is just out of my hands. Kino nze kyansuseeko. Lynn, there has to be something I can... Wateekeddwa okubawo at least kyesobola okukola temungoba bugobi bw'emuti nammwe. Honey,
I know this is hard to do. Nkimanyi kyo kigera kubeera kikaluba okukola. You considered giving up the baby? Naye wali walowoozezza ku ky'okuggyako omwana. Major, and you have such a bright... Essaawa zino oli tenajja, tolina ebisya by'omaaso ebitangaavu. Telling you what you should do. Sigamba ki ky'oteekeddwa kukola, wabula mbadde nkussa bottom options. Aliisa omwana bw'oba omuzadde mugabe oba si olubuto lugjeemu. Off on their decision. While you think about it, okay? Era balingenda bagamba basooke balindeko, nga nawe bw'olowooza ki ky'oteekeddwa okukola. Mugamba kale. Ekyanaakwateko bwe yongereyo. Blylee. If this weren't the case, I really do, but I just don't see another option for you. N'amugamba nti sandyagadde mu ngeri emu wabula siraba option endala gye nsobola kuteera ku mmeeza. Soka bwesyo bwe kigenda okuggwa. I don't know how it all got so screwed up. Wulira ennaku. One path in front of me, and I kept talina kyayinza kwogera. Further and further away from who I am. And now I'm stuck. There's no way out. Yari ayogera ne nnyina. Production is riding on my shoulders, and I have to play pretend with my real life to pull it all off. What am I supposed to do? Well, sweetie, Yari yeebuuza ki ky'ateekeddwa okukola. this is what you wanted, isn't it? Anti kino kye wali oyagala si bwe kiri. Yeah. Yagala kubeera muzannyi wa sinema w'amaanyi. Essaa zino oli kati ogenda kukola otya? Life rarely ever goes just how we picture it, son. I don't think I know what I want anymore. For so long, I wanted this career as an actor, and now I have it, and I'm just... Yari ayagala kali eno nga actor. Naye kati agiira naye atawulira emutamye. Mukazi wattu agenda otuuka bw'ati yasika ne bbaluwa. I treated her... N'akwata ekuba yasooka agisomemu. Genda okuzza amaaso nga kuliko ssebo n'akasente. Kuliko dollars eziwerako. Najja asooka asoma ebbaluwa eno. Genda okuzza amaaso okulengera ebbaluwa gye yali evwa. You're right. Ngiraga nti Lodi yali agiwandiise. She loved you. And you loved... Lodi ali wano ali mu kwejjusa engeri gye yeegobako nakyala Blylee kuba yali akimanyi kaali kamwagala. Maama n'amugamba kituufu ekyo sigenda gaana. Kakazi katu kaakwagala okukamala. I'm just scared. Ndi mu kutya. I don't want her to hate me. Saagala nkyawe mu mutima gwe muli. You may. But you're better off knowing if you ask me. Katonda wange. I'll talk to you soon, okay? Tujja kuddamu twogerezeganye maama. Essimu n'akwata ekkubo n'agiggyako. Mugambye tujja kuddamu twogerezeganye. Essimu n'agiggyako. Munaku y'ekitalo kamala. Kakazi katu ebbaluwa yali ekawerezeddwa. Kaagisoma. Bigambo Lodi bye yali awandiise nga bikwasa ennaku. Yes, sweetheart. Byebyo. Forgotten just how sad it was. Grandma? Jajja. You've read this story before? Story wali ogisomyeko. Dear, do you know how old I am? Omanyi emyaka gye A nnina? lot of stories. Nze nsomye stories nkuyanja. How does it end? Kati sooka ombulira eggwe etya. Please tell me again. Mbuliraako gye biggwera sikyayagala soma wakati awo. See, I couldn't tell you. Sisobola kubulira ne we mba That manyi. would spoil the journey. Ekyo kijja kuba kikwonoonera olugendo. Grandma. Jajja. Get it. It's all... Nkitegeera it's all about the journey. But you gotta give me... Naye baako kyompa baaba. I mean, this is tragic. Kubanga kati we bituuse nje binfunzizza omutima. Where's the light at the... Sooka ombuulira essanyu liri ludda wa light erudda wa the end of the tunnel. Nze sikyagala soma wakati awo nnaku njerere gye nsomako. Well, child, I can't promise you that it won't. Yamugamba sigenda kusuubiza nti. You'll reach the end of the story and then you can decide for yourself. N'amugamba kati gwe soma ebbaluwa zisome. Ojja sobola otuuka ku nkomekero y'olugero gwe weesalirewo nga gw'olabe. Not wait to see this movie. Kakati. Yeah, man, I'm pretty excited about it. Dude, you're so lucky. I'd give anything to be... Lodi waliwo kapate ke baali bamutegekedde maneja we. Pretty great? She's the hottest girl alive. I could just have 5 minutes with her. Yeah, that's great. Oyo Heri Sebo ye mwala akyasise okubeera omubalagavu ne bwe bampayo eddakiika 5 naye. Abayi. Bano baloota kali yabasiibula olaga waggulu. Toast by the pool in 5, is that all right? Yeah, I'll be back. I just need... ngenda kwetaaga jasi kukakkanamu kyekyokka. And there goes my retirement. Eyo no retirement fund yange kirabika awo yatandise okwesuulamu akazoole.
Musatu yakwate kubo najja erudda. Ulira amisinga Brady Williams. Zibade ziri busahili yajja. Oh, Why? come in here. Is everything okay? Basabye nzigenda abe buli kimu kyonna kiri okay. Grab for a second. I'm fine. Yes, abadde yeetaagamu akadeeka. Mulireko eno for seconds. For so long until I need a little privacy. On the bright side, Naye this whole charade. bino bigenda kuggwa twali tubibaze sinema bwegira nga twekyanga. Not every day you get to play pretend in real life, you know. Ate sigamba nti buli lunaku ofunamu akadde okwefuula nti osegera ye by the way Have to be pretend. tusobola okifuula nti tetwetaaga kwefuula. We don't have to pretend. We can make it for real. Kiss me in those scenes you wished it was real. Nkakasa oteekeddwa okuba ng'olina siini ziwandabangamu nga mutuufu gamba kale senga bya ddala. All you have to do is say the word. Ky'olina okukola kikimu gwe yogera tugende maaso nakyo. Olabye otya? Te mutuufu naye yebo awulira obulamu abulina naye temuli relationship. Gwe just yogera. Baabano. Hey, stop. Lekerawo gwe naawe. Whoa. Genda okuza amaaso laba bwasiikana ebbaluwa. Excuse me. Hello. Gwe ssebo. Shut up. Sirisa ekimwakyo naawe. Yogera nnyo. There he is. Gude ku bbaluwa. Why do you have this? Lwaki eno ebbaluwa ogiyina? There'll be a damn good explanation. Ogenda oteekeddwa okuba ng'osobola okunnyonnyola. I told you you were busy. What you were? Yajja ne mugamba nti wali busy ate ng'era wali busy. And you didn't tell me. N'alekawo ebbaluwa n'otaŋŋamba. Najja n'okujja n'otaŋŋamba. I'm just looking out for you. Anti kino nali nkikola kutaasya ggwe. What did you tell her? Kiki kye wamugamba? I took care of it. You're welcome. Buli kimu kyonna nakikwasaganya. Wakikwasaganya? What did you do? Kiki kye wakola? Okay. I gave her some money. N'akawa ssente. And I told her to. Ninkagamba olubuto kaluggyemu lwaki kalwesibako. Katonda wange. You are. Ne mutuufu oli mbijji kisajja ggwe. Gwe kantu gwe. None of this. If it wasn't. Bino byonna tewandibadde bw'oli singa sinze. Byonna byonna nze. Where are you going? Kati ate olagaba tonkwatirya agasiya. Girl. Genda lemera kawala. Bino byonogera bivaako lwa kawala. Yayitamu buyisi. Waliwo abali mu motoka bagenda. Mukazi watu yalina okwata ekuba asibule. Asazeewo kino akite. Mwana gwalina mu lubuto omwana wa amwagala. Rodi nga amaze okutegera yavugirawo eggaali. Najja eno ku kisaawe. How much further, Grandma? Tubuzayo bbanga ki maama? Be there soon. Tugenda tuuka syagala otye. Kano kabuza jjajja waako tubuzayo bbanga ki konti otya tugenda tuuka. Mukazi watu gyali bambi. Brady Williams kono yenze. Kwate kubona yingira. Rodi yajja misinde. You seen Barley Williams? You're Cody. Undabideko. Yes, Cody McLean. Hi. Of course, Cody McLean. Yeah, but Cody, she's at the hospital. Cody ali ku ddwaliro. Which hospital? Ddwaliro ki? We're here. Tutuuse. Yes. Excuse me. Munsonyiwe. Is Barley Williams in? I'm sorry. Lumu ki Brady mwali. Sir! Agenda okebera wano n'ategeera. Gwe ssebo. Gwe ssebo. Mukazi watu. Ne bano bakwate kuba okujja. Juya badde batunyumiza olugero wajje lwava. Ntuse kikerezi. Baby otukidde mu kaseera soko gye nkwatira nako wadde eno. We have a head. Omutwe guvuddeyo. Akatoba akazaala. Wow. Rodi yali musanyufu bitya. Nabagambye tulika romantic drama. Tuzza nti naffe. Laba nono. Baby brother? Jango sokolengereka nyoko gwe. For taking care of her. Webale mutubeere kubeera naye. Angel. Anti ono munayinze mutwala kubeera malayika. You two sure do make beautiful babies. Era muzaala abaana abalungi.
kakayo ne kano bweda akasome baruwa kana kawe. Traffic was a mother. Bryce yali atuka butusi. I was a little guy. Ali atyo muto. A little stud. Alinga kitawe. Briley, we need to get some more tests done. Briley, twetaaga tusooke tukole testi ku mwana oyo. Bakwateko ne bamujjako ne bamutwala waliwo testi bateekeddwa omukolako munnange. Kwe kumuyisaawo mpolampola ne bamusaawo ne bamuteeka erudda mu kibaya. Ono yajja alengere mutowe. Kwe kutandikira omuyimbira munnange. Oyo omwana tagenda twala ebitone by'abazadde be. There's a Babo. that I heard of once in a lullaby. Kwate kubona akeetika. I think you are going to be the best big sister ever. Nze ndowooza gwe big sister agenda okubeera wakabi. It's a love story I'm reading. Eno love story gye mbadde nsoma. Oh, it ends yet. Labika n'ebbaluwa yazigwako. Well, do you mind if we read it with you? Ofaayo singa tusoma naawe ate kyekigaana. Rodi sebo yakwate kubona atuuka. Cody. Riley. It's okay. Kiri okay. Muleko ono mumanyi. It's what's a letter? Just eno baluwa. I was trying to figure out what I would. Manyi mbadde ndowooza nga ngezaako kwagala kumanya ki kye naasobola okugamba. I wrote you a letter. Nensalawo bw'osanga mbiteeke mu bankaluwa. Briley. So sorry. Nsonyiwa ku byonna munnange. I didn't know. Saamanya nti oli lubuto. Yabitegedde lwaleero. Ero lwabitegedde na yanguyirawo teyasibye zikweya. Baabo. Webiti we byali mu kaseera kali akedda. Era baamala ne baddamu ne baba reunited. But would you guys like to take a look? Bali bamubuuza tusobola okulaba seksi y'omwana ne tumanya mwana kikono. Kiyinza okuba yatu ali naye. Tusobola okulaba tomanya ne tulamu ne tulaba. Kwe kujja akebere mu sikaani. That is the head. Gwe mutwe oyo ye bontwe. There's a little bright light. Wano waliwo ekitangaala. Right there, you see that? Looks like a railroad track. That's the spine. Eyo gy'olaba eyo nkogo. And a little flicker right there. That's the heart. Gwe mutima. Wow. I love you. Njaga osiba yeti kuyagala. Always. Nange bwe ntyo banga lyonna. Always. Banga lyonna. Wone waffe embwa eba yatandise dda. Kale bwe batyo batambuza obulamu. Era mpaka kati bali bombi. Family bajongeddeko egenda ekula ono gwe basooka okuzaala. Kati bazaddeyo n'akalala ak'okubiri kalenzi. Muto yakwata ebbali waliwo ebbaluwa endala gye yagwako yagidduse emisinde ebbaluwa ye. Ono yasooka ne yeebuuza ataalagawa. Bakwata kubo kujja bbali bbaluwa zitereka ebbaluwa zino zimunyumidde at least afunyemu happy ending. Data. Leka tubeeko we tuzise wali safe. N'azeeteka. Nabaga mufunanga nnyo ebintu bye mulaba bisobola okugezaako kubanga biwangaaza relationship yammwe nebeera mpangaazi. Nti ne bwe mufunyemu obutakkaanya lesi wabaawo ekyo kye muba mukola mu relationship yammwe. Oli kyasobola okudda ebbali n'agamba naye munnange ono ye munnange wange muninkini wange sisobola kumuleka. Kati ng'ebyokwewandiikira ebbaluwa gwe oyinza okiraba ng'ekiri old fashion wabula tumanyi kye kitegeeza muntu kusoma bw'owulira gy'ali ng'asoma bisome n'asobola okugezaako bitegeera. Baluwa eyo aba agenda gitereka n'akwata ekuba agijjayo n'asoma. Va ku bya message kuba message ebiseera ebisinga mutuuka ne muziresinga ne muzisangula mu masimu naye baluwa kiba kirala. Era bw'ofunanga akadde wandikiranga omukyala ebbaluwa n'ogimuteera awo n'ogenda. Gwe tomanyi kiki oba omukoledde mu lunaku. Kale weekyo bibadde mu lunaku lwaleero ngenda ssa Mukama bankumire naye nga temwerabira ku muno wakimugendako. Vijay Juniors usual Eva Chalemba never yukwadi Mukama bakumire mweraba nalaba bakaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde ninga mukano mweraba.